ayogera kenya famaika naye nga nze nali magnifique waluhaga Allah nanyamba kye namukuliza n'atambula nakyo naye mbeebaza mwenna abambeerera n'omwana wange waasobyanga omulabula n'atagwa mu nsobi abaana bange bano bonna bennina abasinga bamulekwa naye neebaza Allah okulabika nti nabalabirira ne basoma obulema nafuna stroke mu covid banne bakolagana nabo nsanyusa okubalabako sanyusa okusanyuka okulaba nga buli kimu yambikira ku makya saa 12 nga zaakawera natya nali manyi oba afunye accidenti naŋŋamba maama agenze naye namunenya kimu teyambuulirako obulwadde bwa maama naye Allah bwatyo bwagera bannange neeyanzizza neeyanzeeki okunkuumira omwana wange ate n'okulabika nti mwenna mukuŋŋaanye olwamukulu munnange otwalira omwana Allah ayongeremu balaka mwenna baayise mwenna baatambula nabo n'emikwano gyonna egy'okukyalo makubo gyayitira Allah yasinga okumanya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuyanza senga tujja kusaba family ya Fik ejje wano ate senga agenda kuwa omukisa Fik okwogera ne family je bajja kwogerera awo ate oluvannyuma tujja kuba tudda ku balala abasembayo naye tukirize family yogere wano senga akkiriza ayanirize Fik abe